Famire y'omugezi Ivan Ssemwanga erimeddeko eyagala bintu bya mugenzi zali n'abaana be simanyi wa gye bagenda kudda. Honorable Zaake naye mwina maasawo ng'ate atenda poliisi ya Uganda. Arthur Kayima naye ayina kyagamba maasawo. Yuno omusezi atawina bannaawe ono ye aseera misana tugutengetenge naye mwina maasawo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna biyemba nteekayo wano ku Subiya News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bakola ku bulwadde bonna. Munnange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe ate ez'essimu weeziri awo. Honorable Zaake mwina maasawo ng'ate yeekokkola poliisi ya Uganda. Bannange akatambi ngenda kubanga nkabateerako okuva ebyatandikidde ate era paka gye byasimbika tukalaba ate tusobole okweyongerayo. They can't even handle 1 million people. They can't. We can do this, but the more we sit on ourselves, the more we keep suffering. I mean, this guy don't know what they're gonna be doing to me. I don't know. At least you've seen what they have done to me before. You have seen this, friends. You have seen this before. They have tried to kill me before. I'm into this car. They pepper sprayed it. But I refuse to get out. Because I want to get inspired, because we can't do this alone. Friends, we can do this together. This can be done. I can be killed today because you know whenever I'm into their hands, you know what they do to me. You know this. You know what they have been doing to me, friends. We can do this. This is not the time to just sit and watch others to show up. We can show up in large numbers. We can do it, friends. You can't let this one be done by few people. Let's do it when we are very many. Even if they kill us, they can't kill all of us. They can't torture all of us. They have pepper sprayed this car, but I've refused to get out. Because I know this can be done. This is our generation. The young people, this is our job. This is not the job of the old people. This is the job of us, the young people. Let's show up. We can do this. We can. It has been done elsewhere. It can as well be done in also other places. They have pepper sprayed this place. Where I am. They have pepper sprayed it. But let's kuchikola chino. We can. We can, friends. We can. Young people, we can do this. Let's show up tomorrow. Let's show up. Let's show up. Please, let's not be timid. They're lying to us. We can do this. This is where they have put me. This is where they have put me. Bw'ati ate munnange Honorable Zaake bw'alabise mu nnaku mu nyiike ey'ekitalo munnange era nga yeekokkola poliisi ya Uganda. Kale bw'enkongerayo n'akatambi ka mwana muwala ono era nga ye tumunyumiza wadde mukazi naye ye ndowooza ng'ayogera teyasoose oba kubirowoozaako. Munnange yasabudde basingo mother era n'agamba mmwe basajja mwe temugeza ne muwasa basingo mother yabafa akatambi kalina maaso wano katusooke tukalabe mwana muwala ono ng'awa endowooza y'ate tusobola okweyongerayo niba baba batikitoka kye batamuvumye basingo mother ndowooza nga misibinze bw'obanga wazaalako bw'obanga oli mu ddya lya kubiri oba lya kusatu oba lya kuna otyo bw'obanga onyiiga mangu kogwe eno video nkusaba ogiyiteko. You are deceiving. Engeri gye bagiyiseeko abo kati kanjogere naawe omusajja direct. Mpulira. Omukyala wabanga ayitiddwamu abasajja abawera 5 oba 10 Webina. muganda ng'ekyo ekyo ky'oba otwala ewaka. Gwamwogere yatalina muno. Kati kino njagala mukiyiga okuva gye ndi baganda bange. Walowoozezza ki? Abasajja otyo bawasa byayita by'abakazi. Ate abakazi bafumbirwa future y'abasajja. Dawe. Oba ntegeerekese bulungi. That why? Omukyala ekikulu ekyo Mpulira. kigenda mubeerera kizibu okwagala. Okay. Oba okugwa mu relationship eyaddala. Olw'ensonga omubiri gwe guli attached N'agamba ata. n'abantu be yayagalako edda
oba abantu be yazaalamu. Biba bibakwatirako. Abakazi ekika ekyo tebaggwa na bizibu. We are summer. Ate gwe abagenda oddugwamu muganda wange. Fudde bikira Mario ikisa. Eno video njikoledde gwe ng'oli myaka 10 oba 20. Balazizo nnyo. Nga tonatandika nnyo by'abakazi, tonatandika nnyo bya kuwasa, tozaalangako. Mukwano mbadde nkusaba abakazi ekika ekyo beesonyiwe. Namusima engolonze. Kuba bo bagenda kulumya omutwe gwa bwerere. Ne waliwo bano abaami abali myaka 3 okudda waggulu. Awo bo bali okay okwagala abakazi we batyo. Kuba balina nabo bye bayiseemu, balina bye bayiseemu. Newe beesanga nga buli omu alina ebizibu basobola okukwatagana ne batambuza obulamu. Kulimba ki? Naye kansubire siina gwe nnyiiziza olwaleero. Si bwe kiri? Omugezi dala! Byate ebyo nga tubitadde ku bbali ye Arthur Kayima munnanga ate avuddemu omwasi n'atabukira abo bonna mbu abeegabisa obusente ku internet mbu gy'oli ewaabwe tewaliyo beetaaga busente obwo era atabuse n'agamba nedda mutwale eri kabampande bammwe niwe mukolera abantu batya munnange bagenda kusimamu akaseera ate singa wayitawo ebbanga ettono nnyo bagenda kubanga ate bakwerabidde nti obusente bw'oyonoonera ku bantu b'otamanyi mb'oyamba genda ate obukolemu ekyenjawulo mu famire ye omwe bannange Sister Kayima avuddeyo nga musunguwavu nnyo bwenkongerayo ate n'ensonga za Bruno Betty bannange zo zikutte wansi newaggulu omukazi yafaayo ne yeerega n'agamba nti ye tasobola kudda wa Bruno kenti n'ekyala yagenda okumwagala yamala muteera ddagala mu byakunywa Bruno Betty n'asirika so kumbe mwe yasirikira omwo naye yali anoonya plan B jazzaako era nga wenjogerera Bruno Betty agambye singa ono omukyala ataddanga wiiki tennaggwaako munnanga agenda ewaabwe Masaka abamuddize buli kintu kyonna kye yateekayo oba kabiriiti oba kijiiko oba suwaani oba kikopo ye ebibye byonna abyagala nti kubanga munnange naye tagenda kwesiba ku muntu atamwagala. Omwana muwala ono yavuddeyo n'agamba nti ye Bruno Betty tamwagalangako ate era talimwagala. Kati munnange bagamba enswawe ekyusa amaaso nga naawe ate okyusa envuba era yasazeewo yagamba ebintu byange byombi byetaagira ddala kale era kasita banaagenda e Masaka okubikima era nja kujja ate mbibatuuseeko wano naye nga gentegeddeko munnange mwana muwala ono ate yazzeeyo dda ewa X waliwo toyina kyenkugamba munnange former TikTok atengete ngono nogolaba munnange oluvannyuma lw'okufuna ddiiru ensava e Dubai era nga bwenjogerera ssaawa zino era agudde ebintu ebirala ate ngera ddiiru gy'afunye nga nsava nnyo nnyini ddala munnange ono omwana ansanyusiza mwana muto naye ate alowooza nga bantu bakulu ngenda kuba mbatuusa ate n'ebirowoozo nanyumirwa ndenyeza otanyumirwa emmere yanema okulya yalimu kamula ali mungi Kamuli yakulema. Yanema nenjivaako. Oba wali onoonya akakomando. Anaitonya akakomando. Wanoonya akakomando nga tolinawo kajja Dubai. Tewali gy'okajja wadde tewali. Kati wamalako otya? Waliwo woteeri yali y'Abaganda batunda emmere. Tegagendanga ne tulya. Ofunye endorsement ennungi ne ssente ofunye twakomo yagazimbya azadde b'ennyumba owulira otya ng'ogenda tuteekako ettaffaali. Tulya bulungi nera ndi musanyufu leero naye bena ne baga Mr. Wembule ne manager wange Michael. Ogenda tutandikira ku ki? Nja kutandika ku kuzimba nnyumba ntambuza obulamu bwatyo. Naye nga ssente bakuwadde ogenda sookera gulayo ku musenyu ku seminti abazadde wabaga. Nsooka kusima luzzi lwange luggwe. Olisima luzzi? Ndi kusima luzzi. Lwaki wasazeewo sima oluzzi gwe omwana omuto? Kusima luzzi lwa kyalo. Olusima woyina ettaka. Tulina ettaka lyaffe. Oluzzi si lwa bbeeyi osima. Si lwa bbeeyi miliyoni 5 weewacu 6. Oyinaho mmeka? Kati zaweddeyo ssente kati twogezaako nenda Simbaland tuzigasseeko tugenda kuggwa. Ekirowoozo wakijjawo ekisima oluzzi oli mwana muto. Anti kati eyo katundu kaffe amazzi mazibu gafuna kati neŋŋamba kansime oluzzi lw'ekyalo fena lutuyambe. Temulinayo kuba batwala ba honorables ba chairman wabagambye ku nsonga tubalinayo naye era nga omanyi gavumenti nga batubuuza batuwa ebyokunywa byakulya byonna. Dubai yali etya wagirabo?
bye byatengetenge nga tubitadde ku bbali bwenti ate nkuvuze butereevu paka ku kitebe kya Nuupu. Munnange olunaku lw'ejjo baaleesewo obubizi butaano naye nga obwo obubizi nga babuwandiiseeko n'ekimaaka ekya bbulaaka erinnya Joel Kwotale ne ssente ezigambibwa mbu yazirya 1.7 biliyoni. Tugamba kiki kino ate ekigenda mu maaso naye mu lunaku terunaba kuziba era obubizi bwennyini obutaano era bazzeemu ne bulabibwako ng'ate babuwandiiseko erinnya Mpuuga n'obukadde 5. Kale we tuli mu sayidi ezeeyo bannange kiki oba ekigenda mu maaso bakki ekyagudde ku kitebe kya Nuupu. Naye munnange bo bajjaaji ba kuno tebaagala kusemba nakyo baatandise dda okugamba munedda Nuupu ebyo esala bukodyo magezi gaayo. Kale we tuli bwenkongerayo ne Naaviyo munnange kaweetha kageze ndi katabukamu kaawo ne yeebuuza ninga ddala mwana wa nnyabo mwana wa ssebe kiyinza okunaaza buno obudde kiki ennyo wako tekabeera kajanja ate bibadde bya Naaviyo. We tuli munnange ye avuddeyo n'agamba neew'omunaaza ku mpaka n'omukwata ayinza n'okkuba endulu kuba maama ye kaweetha kamususseeko. We tuli ate mu sayidi baba nti ensaagi zino bannange basusse obulogo basusse obusezi bannange naye nga lwaki obeera ologa munno atalina kyakukoze nga ffenna tuli bantu buntu lwaki obeera ologa munno mbolokuba azimbye ennyumba ate nga ffenna tugenda kufa tubirekewo. Munnange kana akatambi katambudde nnyo omukyala eyalabikiddwako ng'agenza okuseera ennyumba ya mukwano gwe yawo nno nga w'omulaba nga yatuuse ku nnyumba eyo gy'olaba neyeeyambula sikaati n'agizza waggulu amabina gonna ne gagenda ebweru nga w'omulaba awo. Naye nga bannange ddala kiki lwaki twerugaŋŋana munna akoze ekintu musanyukireko kubanga w'omusanyukira ne Mukama naye ate akutemera amakubo amalungi naye ate omuntu wakola ekintu ekirungi ate gwe n'onyigamu ne Mukama naye amakubo go ate amalungi ayinza obutagagusa mangu nga w'omulaba oyo omukyala omulogo kungu ennyumba ya munne amaze ogikuba ebisiraani yonna agyeyambulidde. Bannange we tuli awo naye nga tukendeeza obulogo bannange tukendeeza okuloga bannaffe ebyo si birungi ate Mukama tabyagala ebyokuloga bantu bannaffe. Bwenkongerayo n'omuyimbi Fiiki Famaika ono nno munnange nga kyeyakoze ab'eggulu kwegamba vibe ebadde eri waggulu waliwo naye agenze n'akolamu akagulaviti omutujjaawo n'awalampa stage aneekabakko abantu ne bagamba ye ono Fiiki Famaika yakoze kino oba kabakko gulaviti omutujju naye nga munnange kale ebadde vibe nga y'amaanyi nnyo nnyini ddala ate z'ensonga za Zari ne famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga tebinnaba kugwa yadde n'akatono era nga maaso awo nina omwami Kinene ng'ate naye aleese obujulizi obukwata ku Zari bannange byo bitiisiza ddala era nga nabo bakumbye ku erima bagambye Zari ebyo bye weereega munnange ebintu bya Ivan Ssemwanga tokyabirinamu mukono kubanga wafumbirwa ate omusajja omulala akatambi nkayina mu maaso awo ate ngenda kubanga nkabatuusaako BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna bwe bomanyi ku nsi kuno ate ekyomukisa omulungi bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mukale munnange bakubireko ku namba zaabwe ez'essimu eziri awo mukwana ate weefunira obulamu. Nze nkulanga director wa Brooklyn State College. Yes sebo. Abadde arunning essomero for 8 years. Yes sebo. Ivan bwafa maama wange naye ba Luganda. Kati bwafa nga tewali muntu ayinza twala bintu ebyo olw'ensonga ebintu ebyaliwo bye bakola mistakes bakola ne Zari ebyobufumbo. Waliwo mutoyi bamwita Ssemwanga George muganda wa Ivan wabeerawo ne sister we Lita Lunkuse muganda wa Ivan wabeerawo taata we Muzee Luyinda ne wabeerawo ne King Lawrence ne wabeerawo ne George Mbuga. Kati bwe twekwata wamu ng'ebintu gavumenti egenda bitwala kuba tewali owuna essomero n'ennyumba bbiri tufuna omwami gwe bayita ex-tutor wanini South Africa omuntu bw'afa gyemutwala keesi zonna zonna okuba ng'agenda codinga estate z'omuntu oyo. Kati bwe tumufuna ne tumuappointinga okuba ng'agenda kubanga yatwala estate za Ivan. Zari yagezaako okuba ng'asala amagezi okubanga ebintu ebyo abifuna ngere buli oyo wagenda bamugamba toyina bw'oyinza kufuna estate zino olw'ensonga fayini omuyinamu abaana netulaga otulaba oli married ewantu awalala. Kakati tetuyinza kuteeka mu bintu bino toyina kakwate konna wabula kwatagana ne famire
then ex-tutor na appointing nga director na appointing King Lawrence nga director ne George Mbuga waliwo n'omuzo bali bamuyita Kobas. Yes sebo. Ne running essomero. Ng'omukazi akulanga CEO of the company. Bano ba director abandi bagenda nga bavaako nange ninsaba ni designing. When designing ex-tutor nangamba ni family bano basemwanga kubanga bamama be bamu. Sirendingako okudesigninga paka bagenda okukola kyo okufanalizinga estate zonna ne business ebintu abiteeke mu baana tujja sala amagezi we tujja kikolamu naye tetujja bimalira mu kooti kuba kijja kuleetera obuzibu abaana. Ekiraamo ky'omugenzi kyo kyali kigamba kitya ku byobugagga bye? Ye Zari agamba nti family eremesezza abaana okwegazanyiza mu bintu bya kitaabwe. Nga kiki? Director kitegeeza kyo kibabe kitegeeza. Yes sebo. Omuntu director yabanga ayina 100% mu ssomero eryo era yaba akontrolinga buli kimu kyonna ne prove weeri. Era nga abaana school fees zisasulibwa. Abaana every week ekyo nze mbadde nkikola ne prove nziina every week they supposed to get 500. Even last week I paid one of them. Every end of the month Uganda ku estate yabwe Uganda nga buli mwana afuna 5,000 rand ndoza $1 million ye Uganda n'emitwalo nga 2. Yes sebo. Kati muganda wange kiki weegamba nti nno tubaganya okwegazanyiza mu property ya kitaabwe. Yabadde agamba nti yalabiriranga family naye kati emwefuulidde. Wamubuuziza abadde agirabirira atya nayo yamuyamba etya. Fine ebintu by'abaana era teryabikola ki? Teryabirwanira. Naye ayina okumakinga sure nti abiyisa mu process ennungi. Bibere manya g'abaana. Secondly, Zari right now is married. Ayina abaana abamuganda wange 3 n'ab'omusajja omulala 2. Right now Zari wafa 100% kekazi South Africa. Abaana bonna n'abasajja be n'abaani bonna baba ba shareholder in the business. Mu mateeka sebo. Omugenzi yaleka abaana bameka Anko Kinene? Omugenzi yaleka abaana 3 abali eno mpya n'omwali eyo nizo omwoyo mulayo mbukulu. N'aleka n'omwana omulala omuwala bamuyita Ndibaza. Yes sebo. Era abadde asoma era ne proof weeri sezibadde zimuweebwa. Ekitegeeza intoto omugenzi yaleka abaana 5. Bazaalira ddala kaŋŋambe nti bali 4. Bali emyaka 8 zenze nga muleedinga naninga business awo. Ate bw'anadda okuddamu okunyoga ekintu ekyo nja kyogera. Nze nkole ddawo emyaka nga nipootinga ku ofiisi emyaka 4. Kati emyaka emirala 4 gy'abala waliwo kye nalaba ku ssomero awo saddayo kulinnya ku ssomero. Era mubuuze Kinene yakoma ddi okulipootinga awo. Omugenzi nga tannafa Anko Kinene ayina engeri gye yakulagamu oba n'ateekawo nti ka Kinene omwana wange bwati ne bwati ojja kumugabanyizako ku byobugagga bw'ebiti. Ayina kiyaŋŋamba n'ekimu kuba omusajja oyo mulaba engeri gye yali yagalamu nnyo yali tasuubira nti ayinza okufa mu budde bwangu nekyoba ati yakola weero. Zari okutuuka okugamba nti yalabiriranga family yabawanga ssente kwegamba n'atuuka n'okubayisaamu amaaso okulaga nti abadde abafaako. Mubuuze nti Kinene amazisa bbanga ki nga tolina power zisasula ng'osooka musaba nti olina kyogenda osasula nga bw'aba akyegaana nga nkuwa obukakafu bw'omubuuzanga. Kati ekyagamba nti abadde ayamba family ogiwa ssente mubuuze abadde agiyambira ki for 8 years. Lwakuba ye akozesa social media okubanga akangakanga kug'abantu abanaku yefula nti nno wakabi nnyo akangakanga. Gwe kyogamba zirina family yonna eri bulungi ogenda okunaanula y'omusajja we lwatasooka immediate family eno eyiye nebanga eryoke n'alyoka agenda emabbali. Singa baali bafumbo naye nga ddala bafumbo wano mu mpapula z'abano omukazi automatically teyandikiriza wadde n'omuntu yenna okulinnya ku ssomero awo. Ate ezo omuntu yapointinga n'agamba Kinene beerawo aliyo bamuyita Ssemwanga George kuba ye muganda wa Ivan
wadde muganda we tugatta bamaama baba ba Luganda naye yagamba nti bannaye nze omuntu gwe neesiga ayinza okuba nga atambuza ebintu ebyo ekinene kyobula nasigalawo bali abasigadde ne babivaamu byonna waliwo nekinneekanga kinakyukayoko byantekamu eyo ku ssomero nesiddayo for 4 years nebadde kimu kyonna nkikolera ku ssimu kusasula abakozi kola ki nga kiku ssimu for 4 years mbadde siddayo ku ssomero. Yakola ki ekintu ekyakunyiiza bwe kityo? Sijja kwogera mu kamera, sijja kigamba wabula ye akyegaana agambe nti sikimanyi then olinkubira bwa kyegaana nekikunnyonnyola nganze omusajja omusiraamu nga siyinza kugumiikiriza kintu ekyo kye nalaba ekyali ku ssomero. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala ebya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias